Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imwazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akolene ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutte gw'obba. Washuga teyamazanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Yo, this is A-Pass and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media. Don't it. A-Pass, I'm on. Wale chibagamba nti. Audi auteram patem. Interest Republica at utsti fit ilitiam. Children's names are a legal matter. Nga bakugamba a child's name is part of their legal identity.
Changing it is not a personal decision of a parent. It isn't a personal decision of a parent. Kati wano musirikano ya Chosen Becky agala kusangulawo Amiri yenna okumubonereza. Kati court ebitebigenderako bwayagala bonereza musajja wo basanguka ave mu memory nedda damu nga Chosen Becky. Yes it will. Nakwata ku nnyindo bwala. Is the father absent? Yes, the father is absent. He's in rice. Ali muchere. Wabera mu muchere yevulunga. Is he nkola ya kantu nagwa mu muchere. Is he unknown? Is known. Is known. What is his name? Amiri Senyondo. Amiri. You know Amiri only? Dictator. You don't know he's a dictator even. Mutebi. He dictates around. Yes. Is he abusive? Yes, very abusive. Is he abusive? Yes, very. Do you have any records of yes, medical? Yes, Katemigo n'engweri. Oh. Has he abandoned the children? Yes. Sekaja is taking care of them. Will the change harm the child's identity or rights? No. Are you revenging? Chenkana. Kakati munangi. Yes. Utalo lw'omukulu Sewungu. Honorable. Gonzaga. Ayomba ne Francis Senyondo. Ani? Francis Senyondo. Yani Francis. Omwami abadde amanyikiddwa nga omukulu Frank Gashumba. Yani. Twakakitegeera nti ku baptism card ye kuliko Francis Senyondo. Ne bannange Sewungu totereka kyama. Walulabye. Nalulabye. Kiki ekyatuuseewo? Abakatuliki ababiri ba falling out. Bano bakatuliki babiri ne beerangira embizzi. But oli abali b'embizzi bagimusaba. Ate n'agamba bali bamugamba baagikoowa. Ono agibakaka abakaka embizzi ne walagi. Tonto. Francis. Subira buli omu ali bulungi kamera nsula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Badde ogamba ki wamma? Okay, so Shamim Manja erinnya lyange wano wondabira ngezo tuuka wano nga nvaako Luzira. Ng'abasibe bali bulungi. Luzira bayisizza bulungi bwereere. Balabika bulungi basanyufu beeyagala baliga bali eka. Ekyenjawulo kiri kimu taba na simu naye aba ne TV alaba. Balaba TV mpaka saawa gye bakooyera. Bali updated n'okutusinga. Buli kimu bakigobe. Bali bulungi. N'okusinga bali ebweru. Esanyu era njagala okwebaza Luzira prisons. Abagitwala bonna. Nti mwebala omulimu omulungi ogwo gwe mukolera eggwanga. Obusibe kyendabye obusibe ekyenjawulo batuyogera obanga ali mu boarding school. Obanga ali mu boarding school oba mu boda. Abasibe bakutumidde muva wala akutumiddeko. Bambi pose mumulabye. America gyali bambi ngambye alinda Trump. Ensonga zazikwatamu. Antijukira mu America. Ati batugamba ngedda tuolumba mu America omuba olumba eggwanga lyonna era kati titantera okugenda. Uganda banyukire. Tusanguke ku map. So mu America gyali tulinayo Nobati gyali waliyo basami waliyo ba Eddie Mutwe wali abantu basibe bangi basibe bangi naye ndabye abantu bantu waite tumulabyeko wali abantu batwalira ddala emmere ya Christmas amatooke era naffe Monday oba Tuesday twandiguze ku nkoko nyama olaba nebeberabiramu ente seddume entosogulirayo abasibe baffe ente namba nitugitwala Luzira abasibe ne bagiriya ne bookya emicomo naye bambi tebali bubi. So far so good. Omanyi wekisinga okubanga kirumu ekyo omuntu akutwalayo ngalowooza ogenda kukola ki? Abasibe tebalina buzibu bali. Ngalowooza agenda kugira. Naye Shalom enviiri zino bulijjo omutwe gwego. Ane singa ffenna mu nsi batusalako enviiri nkwano. Abasajja bamu tebandibasiza. Enviiri zikweka bingi. Naddala ng'abantu abamanyi walikaleko. Naye gwe walina omutwe munene mu kifo kimu.
Ogashalo omwana amasiga wagalabi. Nini bulijja inayo byakwesi. Naye ebigambo bibere bitono kumunaffe byatuyisiza abenkwe. I know. Tudde tusekane naye bwe twakkola. Twayogera ebigambo nga tuzza okumala okulambula. Bwe twadde eno. Nabisanga. Ebigambo bye twakwogerera. Nabiraba sina kyesala. Nenga bisesa busesa. Kulikayo nduli mwaliyo mwebale wase Luganda. Ne kyenjawulo abantu kye batamanye. Shalom muno mutima gw'omulungi mwayambira. Shalom ye muntu atalina oba nno. Etayina nno mu okuyamba. We yagenda eruzira. Nzijukira bali bamaze okubanga bamusalira. Akumewo nga 3. Nakwata kasuku najjo nakyogedde wabweru kasuku nanterako ssente. Ningenda ojukira nabayitakawo once. Odduke emisini ngamba kono nga yeetalatala. Nga ngenda zi withdrawing nga nenzimuwa. Ezo olwatuuka eri ku makya zaggwawo ng'agulira mu basibe. Wali omanyama ebikolwa kwamba nawulira ogamba tewakyali kyakkola kati sooka ne tumuyigiriza eri gy'alaga. Webale nnyo. Ezo sente ne ziggwawo ku olwokubiri. Kugulira banne ebintu. Njagala kino omukulu Shalom mbadde nkwagala mbadde nkulaba bangulireyo kino ezo ne ziggwawo. Abuli abadde agenda abadde bagendanga mu kkomera bambire abamutirako ne yamuteerako mamijje n'atwala biki. Ezo ne ziggwawo. Najjo we mwagenze ne mumuwa ezo ne ziggwawo. Nankubira n'enteekayo okitegeera. Kubanga bambi okwatibwa nako. Ati kati gwato otusinga keeki. Omanye ekiri eri. Webale. Kali Shalom jukira alina empathy. Empathy kwe kuwulirira obulumi ku muntu omulala. Omuntu omulala basafaringa obeera nga asafaringa. Kati abaana bangi nga bamuwa obuugi ku makya. Temuli wadde kasukaali, tekuli escort wadde. Agamaziga nagakaabaawo nagamba nkoze ntya kuliko meka ku account n'abagulira. Ebbuloka gituyita ebbuloka eyo akakawunga kebabakolera akakaberamu ebintu ebyo biyinza n'okukwatamu n'ebyo. Ebyo nabyo wabala babawe chapati bwatyo. Ayinza okubeera nga essaawa zino olw'omukaga lutuukidde akasipeninga miliyoni nga 7. Shalom. Muga Katonda mu ggulu. Kugulira basibe bintu. Weziggwawo bamuweereze muteekeeko. Kubanga bw'obeera nga oli muntu omu individual n'emitwalo 2 oyinza obutagamalawo. Kati bambi gwego omutima gw'omulungi nti Mukama alina engeri gy'akolamu ebintu. Mulimu ate abasibe bambi nga bo deliverance yabwe ateyise mu Shalom. Fenga Yesu tumumisinga eno. Kyokka nga neri waliyo ate abagamba yiba webale kujja walwa nawo. Baddawo nno nga buli omu atugana abasirikale batugamba bannaye mufube omuntu waffe mumuzzeeyo eka. Bakooye. Ye kennyini aŋŋambye uniform y'aba visitors mbadde simanyi nti babajja mani mwambala endala. Batuwaziriza aba visitors. Ye yiya tevaamu. Tevaamu kuba yakajijjamu bate komawo. Bamugamba komawo. Bamugamba komawo. Abamulaba bayitirivu. Kati prison yagala agende. Because asirikale bangaye mukole nnyo mulabe nti agende. Ava agende. Tune twagala okukola ebyaffe ne buli ssaawa ate muli bamawulire banna. Bagamba banna. Buli ssaawa okulongoosa. Naye katumusabire Muganda. Munnange wedda nkunoonya yoga eri ebintu ebimu basaba byogerako sibimanya nti bootera onnoonyereza n'ogenda mu depths. Kaakati nabadde ndi awo waliwo omwami ono musuubuzi erinnya lye ndyerabidde omusajja omusuubuzi bamuyitaani waliwo omusajja omusuubuzi bangambye yaloopye ewa gundi mu ministry. Gundi Irumba. Yes. Bangambye yaloopye mu ministry ya gender and labor. Yes. N'aloopa omukyala Chosen Becky. Omugole waffe omupya aliko atrendinga. Era trendinga. Oluvannyuma lw'okukwasa abaana ebipande. Era balamu n'amuyita ng'ennaku z'omwezi 2 mu mmeka? Mu 2. Mu 3. Wiiki ejja. Okumuyita 2 mu 3 ne sitategeera. Kiki ekyamuyisizza? Njagala osookawo ondagewo konti munnange bino byotomanyi bino ne bino kino kikiba kyamuyisizza. Era bakkirizibwa muyita. Otegedde? Yes. Kati ekirala omukyala yazzeemu ne leero n'alikodingayo ka video. N'atugamba mukole mutya the other sex jazz. Era n'atugamba anoonya we bakyusiza amannya g'abaana. Nze kye nategeddemu omukyala yalina obusungu alina okubanga abaana badde tebabamulabiririrako. Omukazi watuukira okukyusa erinnya bannange mulina osooka ne mumuwuliriza. Kati ate nempulira nti bagenda mujjako abaana bituufu. Minister Balamu. Gyebiri bituufu. Ndakuzanyira ka video. So tolera. Tutandikire wali. Njagala sandikira wali mmanye ministry eyita etya. Chosen Becky bimukwate agendayo kukolayo ki. Okay.
Now Rebecca kukiriza bamuwandiikira ebbaluwa Ministry of Gender, Labour and Social Development nga mwemuli ne ministry munda docket ekola ku nsonga ez'abaana Children's Affairs ekulirwa omwami Balamu Balugahare. Yes. Nemukubira ng'ezo yagala soka emuyite asooka abeere ng'abitebyo manya ensonga za family, ensonga z'abaana, z'ensonga z'otasobola kubanga like okozesoba maanyi. First have to talk webityo. Mulabe kiki. Si bye bino ebyaffe ntambi bamukutte kato bakoze file mu dakika 4 muzaga agende okitegeera. Zino ensonga babagala bawuliziganye mpola mpola kubanga there are a lot of reasons lwaki abantu bakola ebintu ebimu. Tasobola okubeera ng'ali mu bufumbo obwo naye nga mentally tali very okay n'ayogera statements olumu ezisasamaza nga tamanyi na implications zaayo. But regardless nti ministry eno ekyagiteesaawo naddala nekola ku nsonga z'abaana eri ku interests za mwana era walaba nga owekitiibwa yali omukyala yali wa DPN nakiwala kiyingi abantu tebagwanga mu office ye ku nsonga ez'abaana. Now ministry eno ekolera ku mateeka of course era nemusomera mu kiwandiiko kino mu Children Act Cap 59 yali amended previously ng'emugamba nti kulwa best interests z'abaana they shall be of a paramount consideration in all actions concerning children. Eyo kiri mu section eyokusatu. Mukama wange. Yes. Nziremu? Nje tukategedde. Act ey'abaana gye nkusobedde Cap 159 baali bagezaako okulaga mwene ebbaluwa mandate gye bagijja okubanga bamusamoninga. Yes. So nga basayitinga muki mu acts zino nga emu ku zo mu section eyokusatu egamba nti the best interests of the child shall be of paramount consideration in all actions concerning children. Nga mu kukivuunula nti best interests zandibadde nga interests mu Luganda kiki bannange ku lw'obulungi. Yes, ku lw'obulungi bw'omwana bujja kutwalibwanga kya muwendo nnyo era bujja kulowoozebwangako nnyo mu actions zonna katugaze in this context omuzadde zoyinza okubeera ng'okola oyinza okukola ebintu naye nga tebiri mu interests za mwana kati awo ministry weeviirayo ku interests z'omwana obeera nga gwoli contrary ku zo. Ekyokubiri ne bamugamba a child has the right to protection from emotional, psychological and social abuse, neglect and exploitation. Katugambe nti olina by'oyitamu ng'omuzadde whether omusajja oba omwana bikuyisa bubi nnyo, biri emotional, biri psychological, oba waliwo ne social abuse ey'embeera yonna bakuleseewo omwana baba balina eddembe, balina right okubanga bamuziyiza ebyo byonna gwe by'oyinza okubeera ng'oyitamu nga balina nga bainsinuatinga nti omuzadde mweno context kukkiriza gwe bawandiikidde alina by'ayitamu ebiri emotional, psychological byali mu kubeera ng'alinganga ayagala okuyisaamu abaana oba abaana okubakozesanga props mu bintu byali mu kubeera ng'ayitamu. So baba balina okuba nga bamuprotecting. Ekyokusatu ekyasembayo n'amugamba children have a right to privacy, dignity and protection from harmful publicity. Nti we yabakwasa ebipande bino yabiteekayo mutufunye taata omupya bano ministry daddy yagamba daddy I've gotten a caring daddy nti abaana nga bo balina right to privacy nti tebalina kubeera exposed because now it went public abantu nabalanya video dignity ekitiibwa kyabwe ng'abaana mubakwasiza ebyo bali all over and protection from harmful publicity nti ekikolwa ekyo kye baakola it was a publicity stunt ne kyali kya bulabe kyali kiri very harmful. So tulina kikozesa abaana etteeka naawo lino liba lirambulula ebintu ng'ebyo nti whatever Chosenbeck did mu kaseera kakukwasa abaana ebintu ebyo biri contrary ku mateeka g'eggwanga kye bali bamuwandiikira bano obuteebuuza. Omanyi waliwo abantu abagamba kati nga sho gye tuyinza okukola nga twadalayizinga nsongobe za bufumbo. Lwaki temuva ku bannammwe? Lwaki temwesonyiwa obufumbo bw'abakazi abadde content? Yes, naye kakati amateeka g'eggwanga galambuludde. Kale ffe tuyinza okubeera nga muyinza okutubuuza ebibuuzo ng'ebyo. Naye at least amateeka g'eggwanga go tosobola gabuuza. Tosobola kukola ky'oyagala. Sobola ntambi genda neeyambulira mu kkuba kubanga ddembe lyange bajja kukwata for public nuisance. Naye nga ddembe lyange toyinza gamba lwaki temuleka ntambi neyeeyambula ebibye. You understand? Kati wano ekyasinza okumalamu amaanyi wanaabeera agenzeeyo bamugambye byagenda okusuubira omukolebwako ku actions yakoze
yes bazita expected actions ezigenda okukolebwa ministry kubanga buli kintu kyokola kati ng'ekyo nti kyabadde kiri contrary ku mateeka kitegeeza nti kiri wazizza omusango ngeri emu oba endala oba ozizza omusango olina okuvunaanibwa they have to hold you accountable toyina genda bugenzi okinaguke n'ekyokubiri nti n'abaala balabireko bamugambye ebintu bino bina n'ebyabadde bizibu nnyo nnyo bamugambye nti alina okuwithdrawing the alleged actions involving the children actions zakoseza abaana abo alina okugamba withdraw obutaddamu kubikola okitegeera n'oba n'okubivumirira wano bundi eyokubiri gye bamugambye nti issuing a public apology acknowledging nti no kyakoze kyabadde kikyamu nnyo taliddamu kukikola n'omulundi n'ogumu nti ensonga zaabwe ez'okubeera nga balina disagreement ne bbaawe emukadde x talina kuziyingizaamu baana ngaabawa kyebatamize controversial messaging mu bipapula ebyo yamugamba n'omugamba nti buli kyonna kyeyali ataddeyo oba vidiyo oba post naye ng'akozesa abaana nga boogera ku byobufumbo byabwe ebyo oba biki taata dadi bikoze biti biveewo withdrawing abiyite bwajje postize yakolanga abaana nga bagaseka jjajju ebyo webityo abijjeyo nammwe abaala bamuyambako kubipostinga abakubira amasimu abagambe mu bijjeyo tebirina kuddamuwala wonna alina okukikola yes bamugambe immediately delete and cause the removal of all social media posts images or videos involving children that are linked to this controversy tujja kubala controversy gyalimu ne etandikira ludda watubale posts ezaawo tutunulemu emukwemu omuli abaana jjayo muli serious yes the expected actions ekyennaku ekiriwo nti bino biri theoretical biri mu biwandiiko kyannaku nnyo era mpawulo omukisa guno okugamba mami Balamba Lugahare nti ali on the crossroads nti abantu batadeko amaaso balabe because we've had certain over same situations nga si context yemu situations of him and the ministry issuing public statements nga bweziti and we waited for actions we never saw any nsobola okujjukizamuko ku weyagamba ono omwana yani omuvubuka Bianca n'agenda ne ku kine ku office n'amubuulirira na biki byonna byonna nazzemu okulaba omwana oyo Bianca nga alina video gyalimu ng'ataddeko ne weave y'abakazi ne makeup ng'alinyanga portrayinga ng'omuwala ali mu kuzina amazima the ministry is watching yamukwestioninga luli kiba kitegeeza nti credibility ya ministry ebeera ekola ki ebeera efa waliwo wano weyayita abaana abaali bataddeyo obuvidiyo obwa omukwano ogw'ebikukujja abawala ababiri n'agamba agenda ku calling for criminalizing them we never saw anything n'ebirala so Balamba Lugahare ne ministry ye kuguno omulundi ogwa Chosen Beki kugenda kuba kaluubirira nnyo olw'ensonga nti public there is what we call public outcry ekaabi abantu bonna abasinga olaba posts zaabwe naddala abazadde ekikolwa ekyo bambi kyabayisizza bubi nalabye Zari olabeka video ka Zari Irene kyabadde ayogera ku naye Irene ngenda kujja waawe era ombuzeeko ojja kumbuuzaawo kwambadde nayo nabadde naye ejjo so abazadde bonna kugamba waliwo kye bayita rightful thinking members of the society opinion leaders Bashami Mayanja nga bavuddeyo ne boogera ku ensonga eyo twalibwanga enkulu kyobola bateekako rightful thinking members of the society waliwo bano abatuwagira kati oliyo public figure osobola okubeera ng'okoze ensobi Shamim because fena we are prone to error yes naye ng'olina abantu babagamba ffe tufane Shamim tugwa naye naye nga ensobi ogirimu naye ogyekalizaamu naga tugwa naye ne bavuma buli kimu abantu bange tebanvaamu tebaba baconsideringa the rightful thinking members of the society abatalina side abategeera ensi betegeera nga basobola bajja kaadiifi okitegeera kati for public interest because these ministries zikola ku public interest public eyagala ki mu kaseera ako otunuulira outcry ya public evumirira ekikolwa kya Chosen kye yakoze vis-a-vis abagamba nti muve ku mwana ow'obuwala mumuleke kiriwo ekisinga ekingi nti kiri ekya criticism eyo nti kyabadde kibi kyekikola kyekingi n'olwensonga eyo nti ministry olwokuba nti ekolera mu public interest kyagisoboseza okubeera nga evaayo era nga ekolera ku petition y'omwami oyo Irumba bwe naggambye waliwo abantu abamu ababagala okusanitizinga ki society Irumba yaloopa ebyaddala abantu bagamba nti Amiri yayise mu Irumba nedda bambi ate Amiri nali naye talina kwegamba ye bigenda mu maaso talina kubanga abibaddemu singa yaliwa ku petitioninga singa ya petitioninga dda ne waliwo abantu waliwo oba naye ayina emisango
waliwo entalo ezimu Shamimu z'otunulira n'ogamba luno sigenda like waliwo obudde nti olina obudde obw'okwonoona waliwo ne psychological weight ejjirako oba okitegeera for example ngenda kukuwa ekyokulabirako nti guno omulimu gwe tulimu era waliwo abantu abadde bagamba oba mugamba nti ono avuma nnyo lwaki temumuwawaabira sometimes tusigalamu tetwagala kumuwawaabira naye the psychological weight ejjirawo nti otte omwezi gwo gumu oba ebiri gwalikozeemu ebintu nga weewuba ku kintu kimu ku muntu atagenda kukyuka oba okitegeera nogamba ekyo kankole ki kankireke naye mweno situation ya Chosen Beck nti mulimu abantu abamu abaagala okupreservinga ennono culture dignity y'abaana n'ebirala balaba nti ensonga eyo singa egenda nga tebagiquestioninze n'abalala bayinza ojja adoptinga singa tukwata ku Chosen Beck ku kyalimu kubanga akola ojja kulaba nga kinfluencinze n'abaana ab'obuwala bamaama abalala abayinza okukola ekintu ng'ekyo abayinza okukozesa abaana jjukira omwana tuvala bateekayo emyaka egyesalira ku 18 nti waba tanakubeera ng'agiweza ayinza tumukosalinga nga mwana era waliwo ebintu ebikkirizibwa abaana okukola bebakkiriza waliwo omwana nsobi gy'asobola okukola agamba oyo mwana oba okitegeera waliwo omuntu ng'oli mukulu above 18 agamba naye omusajja omukulu n'okola ekintu ng'ekyo naye nga oba kikola ng'oli muto they would have excused you kati mu situation ya Chosen Beck nti okutta abaana abalina emyaka 62 nga mulimu n'omulala gw'otaddemu gwe wajja naye bakwasizza ebintu kino kye balimu tebakimanyi go ge mazima tebakimanyi kati babeera vulnerable nnyo ku eyo situation babeera very very fragile kyebaba beetaaga kuba protection kati protection gundi abagirina libeera ggwanga eribalina protection definitely era mu bazungu eri kasa obeera nti ntambi olina mukyalawo muli bawaddanga munywa ye mulina omwana bamubajjako nampala mu foster homes kyanaku nnyo nti wano mu ggwanga erya Uganda tebiriiwo mune child care units weziri wano mu Uganda anti kyanaku nnyo nti nno bibeerawo naye tebikola wabani abazibeeramu kyebadegamba nti kati bwe mukuvunanyizibwa ministry y'abaana ensonga z'abaana ezo kyola gambe nti kati eno situation egenda either kuweesa balamu ekisanja ekirala ng'ali mu office eyo oba okugamba omusajja takoze mulimu gwali mukolwa ng'akola campaign za M7 n'ebirala so alina okubeera ng'akiteekako now Chosen agudde mu katwako kati ekyennaku ennyo kino simanyi ngeri yakukyogera sagala abantu banfune bubi nti ba public figures bano Shamimu nga naye mwenkutwalidde nga nange mwenetwalidde bayimbi baani abo the biggest mistake gye tulina ffenna nduulu etuyisa bubi nnyo because enduulu eyo etulowoozesa nti bye tukola bye bituufu netu empowering nze enduulu ya empoweringako kumaliza nga ndi luzira nga yeesiguliddeko tambi jju alina kyagenda kukola ddamu nga nkyanziramu nga maluli nduulu mbi kakati Chosen alina abantu online okwo abamudefending sibalinaako buzibu manyi obeera nga ofollowing omuntu oba ng'omwagala you follow blindly kibeera nga omuntu ng'ayagala omuyimbi ate Chosen Beck muyimbi kati tulinga ngaffe ebiseera nga tukyali bato nga tukayanira BBC Bebekulu Bobi Wine Chameleone ani asinga amusobola n'okumala essaawa nga 3 naye nga muli kusoma libadde musoma bitabo nga muli mukayana nga mumanyi n'okulwana n'okwekuba laba Mani Arsenal abantu abamu bamanyi n'okwetta ono mu Uganda toli yakubye munne ekikonde n'agweri n'azira oli yakozebwa kati byebyo nti tu following with emotions not the brain kati bantu bangi nnyo aba following Chosen Beck mwe yensonga abali mukubeera nga bamuwagana kyakola kituufu abamu nga balina ne guts ezikola oba videos okuvuma abalala aba criticizing ensonga nga oli nakola video nga avuma Zari for example naye nga tatunudde na kinyusi Zari kyabadde ayogera because Zari waze tavumye agaye bwami mukyala munnange baba bagamba muwala na Chosen Beck okwana kwali badde waawo netutunulire ekinyusi ekirimu singa omuntu abeera nze ebintu byesikkiriza nti omuntu ave n'avuma Chosen Beck sikkiriza era zisobola kukwata kubona envuma Chosen Beck olinga kino wave eno wakola kyo oyina ennyindo sisobola bumuvuma okitegeera kati singa omuntu abazze ku kinyusi nagaba naye mukyala munnange abaana tubalike mu nsonga zino tubajjemu tetubalwanisa ntalo kubanga abantu bonna bakimanyi nawo this is a psychological war eya Chosen gyayina eri exwe this is psychological war Chosen gyayina eri public abatakkiriza nti no yalina okukola ekyokutwala ani eyali omukozi waabwe nga oligundi yali amumanyi kati wakati awo naafuna bano abakuba enduulu we bagikuba neyeerabira nti nno eno ministry era instruments of power eno ministry ey'abaana emuwandiikidde mu byemuwandiikidde
olwokuba nti abantu bakubye enduulu munnange tebagamba ko gwasinga bakuleke bakwesonyiwe waliwo neyabadde agamba awe twakoze sho ne kasuku yesterday kati mu comment ng'olaba laba agasajja agakulu gali ku nsonga you understand naye nga ate amawulire yo gategakola nti we shall discuss either omwana wabeera nga ali newsworthy ffe tujja kujja tujjemu ebirimu you understand so you can say whatever you want but amawulire gakola differently people ebweru eyo waliwo gye bayita TMZ eyo eringanga oba mu Uganda yaringanga ne Uganda tulina nnyo tabloid TVs naye TMZ ng'eremerako esobola okulemera ku celebrity ne mulemerako nga weeks 3 buli kamu oba alidde ekyo oba akoze ekyo oba okitegera so amawulire geri ate gomakambwe nnyo wano muntu asaana okwetuga omugbo betira ddala olinagwa mu training sigundi yesusse wadda we badde wano nosubeda amanyo ga why katwesonyiwe eri bamanyi nti eri banga asaana okubeera ku nnyumba yo nalinya guru kasolya nga ayagala kulaba by'okwata biteeke webale nnyo TMZ banko abadde ngamba yayita Justin Bieber naye ate era wano yemu kwe musudde ne mutaka mu depression Bieber naggwawo okitegeera amawulire tegaliko mukwano go galina dynamics zaazo kastojja n'oleeta n'ogafeesi oba gwani mu kyenda yali 1999 we basanga Bill Clinton president wa America ng'ali ne secretary we Lewinsky ne bakuba omusa ne president wa ggwanga ngwe baliko bamulya bufi wano tumanyi okwesonya ngamba ono no minisita katumuleke eri teri kati gwe omuntu ali mu kulaba ugambe abo bali ku baana abato tomanyi mawulire nawe okoddayo ku mulamwa guli tichoze endulu ne mukola bubi ey'abantu oba okitaba okoze ensobi oyagala justifying nti niwakoze ekituufu kyekyo ekibi ekiri awo okutta abaana si babo wekka abaana babo gwe wabazaalamu abantu babiri obakozesezza because olina interest zoyagala okutuukiriza olina kyoyagala okukakasa obakwasizza ebipande ebyo kuliko ebigambo n'abaana bye batamanyi ebitegeeza senga losobola okugamba abaana abo nti musome statement says bayinza baba bayite bazimanya n'okuzivvuunula naki kyekitegeeza internet eno erina akantu kenjagala ennyo bakayita a few moments later wakati nga Chozen alina video gy'akoze n'agamba nti abaana bayita manyi na taata waabwe nga tebamumanyi nga twasaba muyita taata ka video ne kajja ng'abaana bawa taata waabwe balya ice cream daddy lwabaffe mind yaffe ffe abantu twerabira mangu kajja baali bamuyita daddy abaana bajja kateekawo bali bamuyita daddy tewakalabi anko tewakalabi ojja kalaba okitegeera kati Chozen bamaze okumugamba bino byonna bamwandikidde ebbaluwa mu buntu bulamu ate era yensobi gye yakola lulinga Amiri agenze mu kooti kuba Amiri yagenda mu kooti nga yagala custody y'abaana kulaba kuba in fact si custody nti abe nabo but okubalabako nga Chozen amaze obakyusa essomero yagenda mu kooti yes bagendako mu kooti dda yes yewakiso bagenda mu kooti ensonga zo tezaatuuka eno naye bagenda mu kooti bwe bagenda mu kooti era ne bamuwandiikira amabaluwa bwe gati n'agaziimuula mu kusooka byamala kubeera serious n'alyoka agendayo ate mu kugendayo n'awaayiriza nti nno yali akuba abasomesa ku ssomero America ageze okulaba abaana kyova laba yabakyusa which was wrong kuba bakuba essimu ku ssomero nga tebyabeerangayo kati yali abakyusa bategeeragana tebategeeragana yali abajja ono yali tasasula fees oba yali tasasula school fees but then okuwaayo ensonga nti ya bulimba ntono yali akuba omanyi kasita omuntu olimba mu statement yali akuba baani Chozen yagamba kooti nti ensonga eyamukyuseza abaana ku ssomero okubakyusa batwala mu ddalo naleme kubalabako nti ono bwe yagenda ku ssomero okulaba abaana ng'akuba abasomesa b'essomero mulalu Amiri anti tabakubangako naye ono yakiwaayiriza bamala kuba ssomero bamala kuba ssimu ku ssomero naye abagamba tabogguka nako kitegeeza ono apedolinga obulimba kati omuntu ng'apedolinga obulimba one after the other kizibu omukkiriza nalina ekyamazima kyagenda okwogera oba okiraba now ebyo byonna badde kugamba nti bamuwandikiranga amabaluwa ago nga gagala bangi badde kugamba nti watyo naagala bangi ebiki ebiragiro bya kooti mu guli ogwasooka ne ku guno omulundi tayise ali mu kubanga ayisaamu olugaayo mu bimu ku byamugambiddwa nga yembikusomedde nti alekeraawo okubanga akozesa abaana mu ntalo ze takomyawo ng'amaze n'okubeera ng'ayitibwa withdrawing ebintu byonna ng'ebyo n'akola video ng'ali mu kukakasa ministry n'okukakasa abantu nti bo be badeseka jazz n'atakoma naawo n'amovinga a step further n'abagamba nti ali mu kunoonya wakukyusiza
Nti yabadde abuuze Lazarus ndanyamulagirira. Nira. Amala n'agenda ne mu kkooti n'alayira affidavit si kyekyo abaana ne balayira. Nedda mukwano. Amateeka ku nsonga eyo gavvuunula kirala. Gavvuunula ki? Amateeka onookyusa erinnya. Amateeka gavvuunula bwe gati. Nsebo. Omanyi mu Lulatini. Somesa. Maxi. Maxim wale kye bagamba nti audi auteram patem interest republica at ut stifit ilitiam. Audi aliteram patem kyo kiri here the other side. Interest republica out stifit ilitiam. It is in the interest of the state that there be an end of disputes. Koti egamba bweti amateeka ga Uganda gagamba bwe gati ku maama ayagala okukyusa amannya g'abaana be olw'okuba nti nno bayawukana ne taata. Gagamba gati tukola ki? 1 bakugamba nti eddembe lya amannya g'abaana nsonga ya mateeka. It is a legal matter. Children's names are a legal matter. Nga ne bakugamba a child's name is part of their legal identity. Changing it is not a personal decision of a parent. It isn't a personal decision of a parent. It is a decision of what? Etteeka legal because wozaala omwana bakuwa birth certificate. Bulungi nnyo. Woba oyagala okukyusa erinnya ly'omwana oyo olina kudda because now a birth certificate is a legal document. Katogenda kuva eri omwana nga Frank Antambi g'omuzadde yafuta because mawukanya n'omusajja omutuume Ssenyondo Francis. So now it is a legal matter. Jogakyusa ayina goyinga legally. Ekyokubiri ne bagamba concept of both parents is required. Bombi. Mwagala temwagala baabo. Oba mwayawukana. Ate bw'aba taliwo yafa. Bw'aba yafa it is a different scenario. But then in this case waali. Era nga bagamba if both parents are alive and known, both must consent to changing the child's name. Balina okukkanya. Okukkanya kugenda mu mateeka wali. Okitegeera. Ne bagamba nti separation, break up or marital problems do not remove the father's rights. Ne bw'aba tampa buyambi. Do not remove because obutakuwa buyambi okiprovingira luddawa. Anti improvinga nga abaana nze mbawa buli kimu. Anti but you prove that in court. Kati oba nina kola ntya? Olina ogenda mu court munnange n'olaganga because baba ina owuliza side yo abanga azikuwa. Ndaga receipt. Ate receipt zaatakuwako kintu. But then mugenda back and forth ntulaba omutuufu awo. Era bagamba if the father singa taata takikiriziganya nako, if the father does not agree, the mother must go to court. Katogeze Amiri takyagala. Beki kyalina okukola kudduka luddawa mu court. Wadduka mu court, a court will only allow the name change if it is in the best interests of the child, not to punish or erase the father. Naye ku interests z'abaana kibayambirawa wano bakooti ogibuulira timunange uli amuyita erinnya eryo ku ssomero banne bamudridikyolinga bamuvuma bakola kino olw'ensonga eyo okitegeera. Ekyokuna ne bagamba kooti bino byekonsideringa kooti ejja kubuuza 1 nga babuuza Chosen Becky will this change benefit the child ddamu nga Chosen Becky? Yes it will. Nakwata ku nnyindo bwalo. Is the father absent? Yes, the father is absent. He's in rice. Ali mukyere. Wabeera mu mukyere yeevulunga. Is he nkola y'akantu n'agwa mu mukyere. Is he unknown? Is known. Is known. What is his name? Amiri Ssenyondo. Amiri. You know Amiri only? Dictator. You don't know he's a dictator even. Mutebi. He dictates around. Yes. Is he abusive? Yes, very abusive. Is he abusive? Yes, very. Do you have any records of yes, yansa katemigo n'engweri. Oh. Has he abandoned the children? Yes. Sekaja is taking care of them. Will the change harm the child's identity or rights? No. Are you revenging?
So oba okibanga kyenkada nga bagamba fuluma office oli mukwagala kwa avenginga ku musajja abo mbafuluma oba ofuluma bakubuza kabuze no are you avenging no do you have any anger yes fuluma genda hey onyo obusongo no me I moved on. You moved on. Why are you making those videos, even those Facebook posts? I'm posting for my fans and fellow women, single mothers. Oh. Inspiring. Okay. Now we shall go to the next episode, next session at 2 p.m. Tekigwerawo. So, nolwensonga eyo nti bizibu by'amateeka bino, but I also believe the Chosen yabadde just a provoking a situation. I don't think that she meant what she's doing nti oba sikisuubira Chosen amanyi public kyeyagala yabadde atuwaayo ka next episode kulaba nti kino kibadde kiri mu kutambula ministry ekuwadde summons w'ebityo public okutaddeko pressure waliwo n'abasanyuse kasaba mukutteko n'atuwaayo kano ka content but this content then will be used against her kyekibi nti kano buvuno nga yabukoze bujja beera used against her. Now Balaam Balugahale olwaleero n'avaayo n'agamba nti omuwala alabika yagudde eddalu. Tekisoboka. Minisita kankuzanyire mwana tu. Tekisoboka. Kankuzanyire wano mbadde mbisoma ludda wa biguy.ug I think is it. Nga mukina mu video ye. Mu video mwennyini. Kankuzanyire akantu kano. Bonna ekaliwa kakano. The ministry will take away Chosen Becky's kids because she's running mad. Taina muyinza kutusa amanya g'abaana bazaaliwa bazadde babiri taata w'omwana ne mama w'omwana abaana bafuna amanya g'ekika ky'omusajja abaana babeera ba musajja omukyala n'ayambako omusajja okutuza abaana so ebyeyogera magenda kutusa amanya taina buyinza kankadde bwana ngagamba nti agudde eddalu Ministry y'obuyinza kubanga ndabanga agenda okweddalo emuddako abaana abo ne tubateeka mu children's home. So children's home nga weeyogedde gyeziri. Gyeziri. Kati nze wale gye nnina nti cause ministry gyerina eri stipulated bulungi nnyo amateeka gaba guidinga ne actions za Chosen Becky zimuwaayo. Unfortunately tetugenda kulaba ku bintu ng'ebyo. Bagenda mu office banywamu kacaayi. Chosen akomewo akiwemu week emu weeks 2 weeks 3 oba 4 oba mwezi addemu bintu byebimu ministry nga ya moving on. Ministry za Uganda ng'eyo bwe buzibu bwenziinako. Baluma ekintu tetasobola kukyowinga. They can never walk the 8 miles. Amiri yayinza kukola ki? Amiri tasobola kuyekuloopa ne bamuwa abaana. Amiri nkubuulidde nti yagendako mu court ku nsonga ezo ez'abaana. Ng'agenze kuloopa ku ki? Nga batakyabalaba. Ng'ayagala balabako. Kati abalaba? Court n'esalawo. In fact mu decision ya court yagamba Chosen Becky nti kya custody y'abaana kikyo bana abaana. Naye ono omusajja ne yamuwa obligations ze nga taata. Muli child support. Agikola? Simanyi. Lwaki tewakimubuuza? Simanyi. Kakati ne bagamba Chosen abeere ng'omwana amutwalayo mu tamu teba na weeks. Abaana brother. Tamu teba na weeks nga 3. Nti mu weeks ezo 3 bamulabeko balabe taata waabwe ambaye nabo essaawa 8 ku 10. Ennaku 2. So salawo Friday no gesooka mu week esooka mu holiday neesembayo between sawa nga 8 ku 10 max. Abeera nabe essaawa 2. Sawa 8 like 8 hours of seeing nga bali naye to 10 hours 8 to 10 hours. Kitegeeza Amiri takkirizibwa beera n'abaana nti holiday. Nti basuleyo nedda. Lwaki? Naye okubalabako. Lwaki? Anti kati ogenda mu kooti awo ng'oyagala abaana basule naawe oba olina okulaga bagenda beera naani anagenda because bano baana bato beetaaga keya kubanaaza kubakola ki kati gy'ogenda okubatwala naye we banaakula bajja kuba bamukkiriza anti emyaka egyesalira gye 18 kati saaba zino kooti ye weesalawo nti abaana babine mama bapaa ku myaka 18 kyekyo era abaana bagenda bane Chosen Becky banga paka we banaakula beesalirewo era family ayina waayo child support. It is an obligation he has to. Yes, era
kati kitwagala okumanya kyabuwaze Amiri abadde awaayo child support. Amiri bwabata awaayo child support omukazi agenda naddayo n'ategeeza kkooti nti bitwakkaanyaako takola ki tabituukiriza ne Amiri ne n'agamba kkooti bitwakkaanyaako ono takola ki tabituukiriza kati maybe bonna bakola ki kkooti bye yasalawo bonna baabivaako kati Amiri n'atuuka ekiseera kasaba mu abaana obutabalabako family ne yamugamba abaana beesonyiwe kubanga maama waabwe takwagala mu bulamu bwe n'obw'abaana bwabwe kibula yabakyusa essomero beesonyiwe bwekola bukozi ssente weeyagale onoozikola ne ziweera gw'ozimba ebyozimba business estates zo biki bwe banaakula nga basobola because tulaba abantu abakuze namukwano gwange ali myaka nga 3 nali mukunonya taata we just kumulabako yaani kati waliwo abaana be bakula nga disagreements zamwe ze mwalina some 10-15 years ago tebakwatako nga banoonya kitaabwe okitegeera kyobalaba nti Ami kintu takirimu takirina maanyi nti oba naye abeere ku irumba nga we yagiza yakimanyi bulungi tibanaakula the better kubanga maama kati Amiri goyogerako naye alituwaayo kantu Amiri namugaanyi ye banne kikyo kyemuliko kikyo kigendererwa kyammwe Amiri mukwano gwange mujja mwokesa Zubeida otandiko ojuka Zubeida shoze wakolanga yo bazikola shoze wakola ku oli omukazi yali zuula yali nga weyogeza kati Amiri namugaye Zubeida ajja kwokesa kale katugende ewe tuliye ku mmere emmere gyeri tanyumyamu era nafaawo namugamba we bajja funa solo tape namuguli awo nomunene wesibe naye lindako kati anti lwaki tatubuulira kale waba temwagala ayogere mumugamba tutera screenshot nga awa abaana obuyambi yete yaziba wako yatuwakoza fees ate fees agenda ya back anti era agenda ozireta ngoli yagamba ati totally tawangayo anti twagala tulabawo abaana obuyambi fe tumugyeko amaanyi ona pedolinga obuyaye bungi n'obulimba nze omuntu kasabera ng'alimba twagala tumanye family tetumiinaako buzibu naye obuzibu we buli omukyala agamba yakunyuzibwa kitutagala kale nnyo okumanya naye abaana abawa obuyambi omukyala y'omu yagamba nti yali tamanyi nakwenda webenda yabuuza yali nga tamanyi naye ng'ate Amiri wano mu information gwe nnina nti yali amukyanga n'abasajja abalala 3 ku 4 yali anoonya future wadda n'amukuba embaga kati yamala n'agifunye yo yagifunye kyekirungi naye ng'embaga eringa eyabalumyemu tena gwe yalumya embaga wayogeddeko ne munno kati embaga omukazi agyekoledde eyinza okuluma omusajja teyevulunze mu piraawo omukazi yekoledde embaga ye Amiri oyo teyagudde mu botogo lwaki yabadde alikodinga bu video alibujjo talikodinga Amiri musajja wa social media nnyo era Facebook maama era yalaba mu mbaga y'abanne mwalangira omuceere alina okubeera ne internet activity every day twalira olugezigezi sabo buli mu budde bwaffe obw'okuliiramu emmere ku mukolo emmere ewa Amiri Foods eyidde alina okulanga abantu mujje tulye kati kyogamba mbu ensi yali stoppinze ebyokola because waliyo omukolo gw'embaga ya chosen yasoose okugwa mu mukwano nedda neyeteesaamu obuyimba bwa Kenzo buli biraawo ebyo era abadde alwaga yali amaze okuschedulinga nti luli kuwa kwolwo automatically yes kale tubaagaza buwanguzi naye kati ekyo simanyi kati 23 byaddala bagenda gendayo kale kati Chosenbeki bw'atajja ki ekigenda obbaawo Chosenbeki bw'atajja ministries nga wenjira beene eri Galibo tegenda kyana kyegenda kukola ono omusajja anyumyamu bunyumi ono Balamu nze mulabyeko ng'era ensonga ze n'agiraagira ogenda okulaba ng'ekyo yakola Balamu yafuuka wa akantu buloga kasita akolayo akantu yes anti era njaleta situations era Balamu wananjira omunyo tugende ku kirala so mu mbeera y'emu awo ng'ate tuli ku Gibbs Bridals oyina boyisaawo sooka oyiseewo ko tweyongereyo nina bannanga abantu bakooba teekayo kulasiti abantu babikoyera ddala oli akubya agamba naye entabiro tuli ate n'obaleeta omulundi ogu tuli ku Gibbs Bridals wano ekisaasi banaye tuli mu December mujje tubakolere kubweza Christmas ne New Year's kyakubiri ennaku z'omwezi nga 22 December ono Isaiah Katumwa ow'omulere ali ku Skies bagenda yimba ezo ennyimba zammwe muziyita Christmas tantanta oyo mutwala famire twala mukyalawo twala biki ayina abantu bangi abamuwerekeddeko banava Grebani so bagenda kuba emirere awo ku protaya ku Skies Skies wone naggulu emitwalo 2 emeza yaka mu kitundu 2 buli mutwe oba buli mutwe gubeere buli mutwe ane omumanyi Isaiah simuulirangako nga tiketi ye ekawansi ezo zibeera Isaiah Katumwa ne saxophone ye
Isawo nga babiri. Kampisawo babiri nawala. Tu mulamu ero iseewo. Nabanange abaneegata ko bayita aba Job Giant. Job Giant nga olira Job mulimu Giant bakabejja balo bakabejja bogatta abanonye emirimu. Namwe abatalina. N'abalina emirimu nga banoonya abakozi. There are companies out there. Iyo genda ku mutimbagano gwa www.jobgiant.net. Wasoma oyina certificate, diploma, degree, masters, PhD. Togera kati ku bantu abasoma. Otegera abagala emirimu egiri skilled. Otegera gwe guno omukutu. Onaku olwalero genda uploading CV yo nga bakawuli obubaka buno. Bano bagenda kuzisama mu byonna bazirabe bazimatchinga n'emirimu egiri mu kubanga ginoonyezebwa. Ulaba ofuna omulimu gonga bulijjo badde ogunoonya bakujjako sente nyingi tugenda kufunira abantu tugenda kufunira mu ministry tugenda kukola ki nga tolaba. Ekirungi kyabwe they are a global business. Ndio osobola okufuna omulimu mu Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Nigeria, Bungereza, America, Canada gwonna kisinzira gwe ebipapula byo n'ebintu ebiringanga ebyo. So genda ku mutimbagano ogwo baguyita www.jobgiant.net. Obasi ekyo bakubire ku simu okumanya Abafirika twagala nnyo kubanga tumanya ebisingawo. Kuba ku namba eno y'essimu omanye ebisingawo obirenga weefunira omulimu gwo tebagamba bo mirimu bati bagattaganya wakati w'abagirina n'abaginoonya okubanga bafuna abakozi. 0749 052000 kanjidemu 0749 052000. Abokubiri nga bangambye mukama wange beba munno watch. Munno watch gibere emitwalo 3 jokka omwezi. Abula mwantama. Nanti ngenda kuwa application. Bannange buli wanchi mugamba nga ali wanangamba ngenda kuwa. Ate banzijukiza amaba. Mu Christmas pulete tulina feje twagatu basira. Ogenda genda wa Isaiah katumwa. Oye kantanta. Wa Isaiah wabiri mu bbiri. Ndabya kwa tuchali kubo. Okuntera ko butezi munno watch nenda bamuko. Ndola bakuvije jini. Ana munno watch. Yes, ngenda bagamba. Ka film ka Man vs Baby okalaba. Ono mumanyi ono yali Mr Bean. Je kali katuseeyo dda mu video Junior Kipa jeri Hash jeri. Junior muoninge atomutamfura. Yakozeemu era nzi yankole emyezi myaka nga 10 ngali ku Frank Antony namwe kabakoleko kwaba webukatyon. Ina katuni zatuwanga agamwa. Nkugamba. Vijja uliyo naye jali nnyo ku munno watch aina film zinga Roof Man, Make Up Dead Man 1917 n'endala. Munno watch njagala okubagambako mu kaseera kanaka okujaguza ebikujjuko bya festive season abana bakomyewo bali waka omwana afa kyokutaayaya batereko munno watch waka films kwezite zivola myaka omukulu beda ngolabira ku laptop ku www.munnowatch.com abana balabire ku TV waka ku smart TV application jeri tusabako batutekeko ngenda kutaya kati ogenda labira ku simu Android yo geno downloading application ku Google Play Store anko downloading ku App Store embere berenge tambula bulungi nnyo ye munno watch kula films enjogere ba videos ba Uganda temugenda mbaka chere mbate waliwo kalinki ate Telegram nedda buli video wa Uganda mu Uganda ali ku munno watch kwokka. Yes. So munange tubadde tuvaako mbulango abantu bayomba bannange mutusasire kakati munange yes utalo lw'omukulu Sewungu Honorable Gonzaga ayomba ne Francis Senyondo Francis Senyondo yani Francis omwami abadde amanyikiddwa nga omukulu Frank Gashumba yani twakakitegeera nti ku baptism card ye kuliko Francis Senyondo ne bannange Sewungu totereka kyama walulabye nalulabye kiki ekyatuuseewo abakatuliki ababiri ba falling out bano bakatuliki babiri ne beerangira embizzi but oli abali b'embizzi bagimusaba ate onagamba bali bamugamba bagikoowa onagibakaka abakaka embizzi ne walagi tonto Francis agamba Senyondo nti Sewungu alekerawo okokipayinga ekyalo n'embizzi oli naye agamba amazzi ganaabo ono ye yagamuwa Sewungu yagambye Sewo Francis Senyondo amanyike Frank Gashumba yamusonderako ku mbaga ye yali mulangidde byonna esawa eno omuntu akulangira essente ensonde Sewungu nze namuleeta tandeetangako mu byabufuzi nze omu ku baamuwagira tampagirangako era bakumpagira nandigudde
2011 ngensi yonna temanyi Sewungu. I believed in him. Gashumba kyali ayagala mu 2009 nesimbe ku tiketi ye n'alimu. N'abeera ku ebisanja bya DP. Ebisanja bibiri. Tampagiranga talinyanga kulaali yange. Era abakumpagira sandi wangudde. Ekisooka muganda wange mukulu wange. Mugamba ku ebifaananyi n'eraale we yayimirira ng'asabira Sewungu akalulu. Abantu b'e Kalungu temuwa Sewungu akalulu. Ekibonezo kye muyinza okuwa Kalungu kwe kulonda Sewungu. Naye ntasobola kuwangula ba LC1 ku kyalo kwe tuva. Tasobola kuwangula ba LC1 ku kyalo kwe tuva. Era bw'aba asobola ajje mu kalulu anwanise. Tawagira nkulaakulana. Sewungu andagayo project yemu gy'aleese waffe. Taletanga wadde na project y'akamasuka mmese akakwate mmese. Kereziya tugikoze tugizimbye. Yasubiza tayiro taziwange ekyokubiri aganti nti nali nkoze Gashumba mubuuze disco ekole waabwe mu mikolo we bayani si yange emabegaawo nabawa disco ne bakuba ne DJ mbi baganda be kubanga ebyuma bya mutabukako nakosa byuma byange nina lole y'amazzi ekola ku mikolo ewaabwe nina lole babaka bangi mu Uganda baguze lole y'amazzi lwa Sewungu abantu balina lole y'amazzi eyo ebawa amazzi ne bayira mu bitundu baali ne bafukirire mwanya Sewungu buli mwezi aba afuna milioni 45 musala tampanga ku sente za kalulu nze dali mu wadde sente gwe wali wadde kwa Gashumba sente emirundi nembaga ya mukazi we na mu wadde sente ekyo nkiddamu ne ku mukazi we na mu wadde sente sasula abakani azita sente nsimbiza mu wa musolo government eniko yaki ya NRM nagenzo kibala nga jine emyaka 5 yakasasula 5.4 billion mali emyaka 15 Sewungu wali mu office mwatula mabira abantu uzana into demu nendo kene ebyofuzi yakubyeko mu migwa mubbi Gashumba mubbi yaba father mmotoka nze sobola funa Anita Mongo nga Sewungu tanamba mufuna nze sobola funa Tayebwa nga Sewungu tanamba mufuna omanya amanya Gashumba matufu ogamanyi mumi from Gashumba tento gamanyi si Gashumba yesenyondo Francis gende vira ku Kereziya ononye kitabo ky'ababatize kibambatirizamu amanya amatufu agali kutikiriya batisimu geyamalo gakolera ke ebikobero kwekola Gashumba tukola omukola ayite nange empite tulabana asinza abantu kati onfuna ndobutaleta Museveni ekalungu nze nokweta Museveni ekalungu naleta minister Hilary Onek nasoko kutwala General Sale Villa Maria 25 Villa Maria Youth Cup nasula prime minister w'eggwanga ba general mukaaga ne ba minister bana nemba twale waffe genda amasomero genkozeko mu kalungu abaana bemperera yayagala muweke ku mugongo nirokuweka mu Gashumba ku mugongo bw'oli anti national water wali amazzi go there kibayita omubaka then yodda ku fula ya parliament ambazi gali ne waka national water nze nagalete kalungu ekyokubiri ambasanyalaza galeka nze nagalete ne Kereziya yekalire waffe nze natwala prime minister waffe mu lumbe lwa taata wange ne tumukabira ennaku ndi maama Kereziya tulemye okusereka n'atuwa amabaati 3 ne milioni 2 n'abirwanyisa mu ssente za kibi amabati bwe gajja gabaga akatuuka ekalungu we babeera saga y'aba minisita bebakola ki agekaramojja ne babasiba bwe basiba ba minisita baleeta investigative team evira Maria ku parish wabana mukulu Sewa Kiryanga bazuula amabaati agakola ki agaleetebwa nga gali ku investigation ne bagamba nti nedda gana amabaati kati si matuufu kwa galina omusango muki mu kooti 1 Kereziya ngeyagala mabaati 3 nga mwameka mwatano amabaati ge batu wagali 2 nga mwameka gakola kama mabaati nga 10 nembaga amabaati gano tigaja kusereka Kereziya nga galimu emisango ekyo sikyegana nembaga manzenjo okugula amabaati agasereka ki Kereziya because banabanya amabaati babba mabbi bonna babbi mwami Gashumba gw'omanya akola mulimo ki nzo kimanyi nali musomesa wa primary sibwe kiri nasomesanga ku Shimoni nasomesa nali headmaster nileo yakati nina ne balwe zinzikizo genda mu court nina PCs bill Gashumba akola mulimo ki actually kukaliro Sewungu nakola omukolo nange nengukola nsobola okuleta abaka abasinga ababe nkoze program mukumi wo ku Monday ayogere I will play live somewhere I will not come back on this radio but I will respond him in the best currency kiki kyatuuse obuzibu bwavuddewa n'amazzi agakola emikolo ne disco ya Sewungu mu disco y'aba Francis yafa yekola ku mikolo gy'aba Ssenyondo ekashumba Mera dage wano wetulaga bamunabanga mukatunga bimwe mu byevuma nga tulina obiteesaako kati osobola nti ddala Frank nga tasobola kuba Francis soke tutandikira awo Frank ye mugundi muvandimwe ate ono lwaki amwalya Ssenyondo anti yalaba ku baptisimu kaadi ye yagiraba n'ekigaa kigambi parish obusumba abugambye
ekisooka eryokanga n'etonya babadde nga bagamba aba YouTube afa abeerumba fa abeevuma naye kati tulabeko ku bantu tuyita ba elites munna Ssenyondo aka Gashumba ne Sseewungu Gonzaga omuli w'embizzi ne Walagi okusinziira ku Ssenyondo kuba yamulangidde nnyo lekerawo kale otwalira abantu Walagiwo n'embizzi bagala kubakolera ekisookera ddala namugamba mukwano neebaza amazzi ne disika akole ku mikolo ewammwe byange mbwe ebyabali bifaafa Zubeda tukole tuve ku Ssenyondo kati obuzibu bwavuddewa obuzibu bali mu kalulu Mwami Gonzaga Honorable Gonzaga yakabeera MP w'ekitundu ky'e Kalungu West kino kisanja agenda kubasaba kyakuna kimala kimala Sseewungu kimala era Ssebo Ssenyondo yamubazeebazeemu nga bilioni 5 mu bukadde 4 bwe bakamusasula yamubazeebazeemu kati akalulu k'e Kalungu West yako waliwo omwami omulala yakeeyunzeemu ayagala okuba nga asuuza Sseewungu bamuyita Sema sajja atunda ttaka oba yewa Sema Properties Sema Kula ne bamukadako Sema yesimbyewo ekyo ali ku kadi ya independent Sseewungu yagamba nti Gashumba mutume okuva ewa Sema si Sema n'engene ono Sema Kula Sema Kula ndowooza nti mutume okubeera ndino omusajja kubanga atuse nagamba bannakalungu ensobi gye muyinza okukola kuwa Sseewungu kalulu kyemugezanya mukamuwa kati ye Sseewungu agamba nti ono machinery amukuba naye agamba tewaali nkubye nga tubadde bamukwana ebbanga lino lyonna omuntu nentuuka ne kumbagayo nenkuwa ssente kitaawo we yalwala naweereza ssente ne mwali muli mulumbe naweereza ssente amasanyalaze ge mukozesa ewaffe ewammwe mu kyalo nze yagaba sikira n'amazzi okitegeera tukuze ffenna ku kyalo bakulira ku kyalo kyekimu muzadde wa taata wa Sseewungu bamutya mwami ani yafa 2021 awo bali bamukwano nnyo ne taata wa Gashumba era jjajja wa Sseewungu yaguza Bagashumba ettaka yawe Villa Maria yali baguza katono nga mugamba ng'omuntu gwe twazirunda kuba bamukwana tebeemanyi ono yatusa n'okulumiriza munne namugamba nti ekisinga okuluma Gashumba olwokubanga nagaana okunkyusa okuntwala wa Museveni nti Gashumba buli ajja kuba omusajja akalimi nkutwala kuluma nkutwala naye oli gwe baagala okutwala tayagala kutwalibwa kati kiki obuzibu bwavuddewo ebyo byonna byandivuddeyo baptism bubeera privacy y'oli toyinza tubulya mannya g'olima kweti anti ayagala kukusiigira kifaananyi ala ekifaananyi kyajjayo bwe bamusaba obujulizi Sseewungu alina obujulizi bwa baptism yagambye nti awakana amutwale mu kooti yakyongeddeko n'agamba ate ate Gashumba akola mulimu ki yagambye ye Ssenyondo okola mulimu ki nga gundi yabuuza Sseewungu banaye si byange mwami Maling'omu ate kati lya Maling'omu naye liri Ssenyondo gwe mwali gyewa ye Frank Gashumba is for Maling'omu naye kati onatugayo gona sigage ye Ssenyondo kati nga yeebuuza Ssenyondo akola mulimu ate n'agamba nti agenda bwe bamukomyawo ku Mande n'ayogera agenda live awantu wonna naye tadda ku Radio 4 kati nze kyensaba mukulu Sseewungu Honorable ompa akantu akakuwe kasita Gashumba muddamu bw'ati nga ajja ku executive media wano mukulu Gonzaga nkwekutte akantu weekali wano naye olutalo olujja tunyumira balwongeremu batuyiseeko mu Christmas lwawedde dda mwami Ssenyondo nga we mumanyi agenda kujja aliko n'obumansuka ku Mande kati ateekateeka koja akola sheemu yokka yeeyo yani badi yagenze ddewa enninda gye tugirinzira entugga kwolwo egenda tutuga egenda kubeera bantu show bagiyita entugga eyo ku Radio 4 kati agenda kujja amalewo naye obadde ombuuza nti ensonga kweva nkugamba mwami Gashumba ye approving ebbanga lino yonna that is a gun for hire so mwami Sema yamuhayaringa omwemale mugukola bulungi nnyo ono ye teyatumye tatumye yenjogera gye bagamba situmye nestukidde ate yasitukidde ddala bulungi anagadde Radio 4 kyemwakoze kubanga nze kalwaba katuku leero yabadde talina busungu n'ayogera ebyo byonna n'atuwa ne baptism kitegeeza ku Mande naye agenda kuba yeetegese mwami Gashumba ya Francis ebeesa ameka sawa 3
ndoza 3 paka ku 5 ezokumacha kati mwami Sewungu honorable nsaba akantu okampe ku 8 8 ojja kuba naye weetegese okusinga okwona content ng'ogenda live tuleme content ng'ogenda live ng'oyina ffe b'osobola okuwa supporting Munnayuganda munno naffe tukusupporting nze mpa akantu nfune views naawe ofune obululu oddemu n'omusajja omusajja buddemu kuba naye akuggira ku manda agenda kuba mukambwe Ssenyondo munyiivu erinnya walibadde tolireeta nange kinnyiizizza ate nagamba Ssenyondo yasoma ki naga talina ipapula yagambye tasobola kuba member of parliament talina ipapula Ssenyondo singa yesimbawo dda yatusera okugamba nti Ssenyondo singa ajja nankampeyiningirako ngwa naye Ssenyondo yamugaye naye tasobola adde kukiikira abakazi baako kyalo balima buuma olutalo lwetwe lugenda banayeffe lunyumye nnyo so far so good omanyi abayivu balina engeri gye beevumamu enyuma towuliramu kuwemula towuliramu olikuwingira maama wa munne bo bakomaawo ntwala nkutwale baputizimu eraga kiragwe Ssenyondo gwe nawe tutwala walajimba weebityo kale kakati abantu bekalungu muna abantu bekalungu baveeyo batubuulire mbizi mwagikooyo oba omusajja asobola ogikomya kalungu y'abakatuliki ati ngamba omusajja bamugaye bali bagikooye kati alina okujja n'atubuulira oba alina okujja n'atubuulira oba bagikooye abantu beeyo batubuulire bane twakooye tutta kati naawe akalulu kabagagenda okugendera kati obabuuze baagala ki kyoba otandika obbawa miru emu etama awo kati abalonzi oba bayise mu Kashumba nti bakooye tebayinza kukowa akantu ako togenda kuba katuliki bali vira Maria omanyi waawo tebayinza kukowa sajja naye abambi kyensaba olutalo lwabwe tebabaako abatuuza ane bajja batuuza omanyi obukatuliki obuli awo e Masaka bajja batuuza olutalo lwa omugenzi Muzata ne Munyagwa olujjukira era nabo babatuuza jjajja w'Obuyisiraamu yagamba abaana tetwewuubula kusukkako wano olutalo lwa Sheikh Gugwa nani Gugwa yali yeetwala nani era ne Munyagwa ndowooza nsooke nnoonye Honorable Munyagwa His Excellency aluyingire mu luno asooka ntemeretemeremukko Kasuku yamwekwata ayangubira luli nange ayagala kumpaayo kantu ssebo kale yagamba agenda kumpaayo akantu naawulira bambi binnyumidde nnyo olunyuma so far so good Christmas tejja ku bambi ujja tuyisaawo one man army olinayo akatalekeka ka MC Cuts MC Cuts bannange bambi yakooyo olwasi agenda kunnyuka kati yatulaze wadda agenda kunnyuka mawulire gonna agenda kunnyuka TV alekere abaana abato bambi yebali kati Cuts yabazeemu myaka 5 gyaludde ku TV 5 bwe batandika UBC UTV ng'ekyali babina tekisoboka olimba Cuts badde batandika UTV nebina baby naye bambi yagambye badde bamusasula $10 lwaki yazoogedde yabadde frank nnyo naga asula $13.3 kuliko NSSF kuliko paye okwo kwennyini kale bakaddayo n'emitwalo 4 yabimenyeddemu nzaawe bali mu ttooyi nga tuli awo munyumiza mu ttooyi ali we osobola omusanga nga tewali nnyo byewoggana naako yamenyeddemu ng'omusajja nagambye bakanzirayo n'emitwalo 4 okitegeera zonna zigenda okugira wano n'okujjako paketi za nga bannange kati addawa agenda kukola akantu adda mu kantu yaguze equipment ajja mu kantu feno twaniriza buli muntu era omukulu Cuts Yugi tukwaniriza mu kantu fraternity but on a serious note katuvudde ku byenjogedde Cuts industry ne yamawulire agikoledde nnyo Cuts inspired nze abaana bangi nnyo abazze okukola eki Cuts yajja ne style eyiye etali ku TV manyi TV yayina a way of broadcasting nga buli omu gyagoberera kubeera kukola ki Cuts najja n'ekintu ekipya nga kiblendinga naddala mu bavubuka awo baana bamasomero awo high school awo wewatyo campus najja nga akikuba wuyo ku NTV bamuwadde show exposed agikubye in fact kutandikira eri ku WBS Teens Club ngali ne Flavia tumusiime bakikubye ekyakivuddemu agenze ku NTV akoze exposed ekyakikubye azeeno ku NBS akikoze agenze mu mabaala king of the mic
agenze kubivulu byonna by'amaanyi mu Uganda abantu talina kyatayimusinzeeko byowulira eby'amaanyi muli ndowooza nti n'engeri kati amawulire gano agamme oba media ya tradition ngeri kati gyeri versus digital media eno ffe gye tuli omuntu otunula mu ogamba nti kati direction erina kubeera etya mu myaka 5 kigenda kubeera kitya kati muli ndowooza nti y'omu ku abo nabo abalabye ekitangaala ekiri eno nti eno obeera self-employed weekozesa onobuildinga platform yo weefunira obulango nga bubu naye wali buli koofuna kaabali yes, nekati wano osobola okubeerawo n'ofuna na ssente empitirivu ennyo ate ng'olina emirembe gyo kuba kati sibambi mwezi gwa November nga guli awo wakati bamuwa suspension ku NBS musajja wattu juzi wano bamuwa weeks yali akoze eki kati simbu mbu nga bagamba jaleeti mu preps eza show attitude ye kiri bayogera ebintu bingi kati ng'alina clash wakati we ne producer mukyalo oyo producer erinnya sijjadyogera kati ate nga ne kati si mu bimu ku bintu ebyesinza okumunyiga ne yeetamwa TV ng'alaba ebbanga lyakoze lyabaddewo ali underpaid not by the station but by the media yennyini nti watunuulira abaana abalala abakajja waliwo show gye yakola ne Simon agamba tunulira omwana yakajjaawo alina omwana w'obuwala gwe yali ayogerako yakegatta ku ttiimu yaabwe yafuta 5 yakajja mu myaka 3 omwana alina jipu omwana alina apartment kwasula y'amaanyi omwana yabala omwana ng'ayinza okubeera ng'omweza mu bintuntu awe ayinza okuba ali mu millions nga 25 ku 3 okitegeera kugamba n'afeelinga nga naye nga takyogera mu bubi naye nga it was the reality check kakati awo oba olina kubinyika mu nsuwa n'oyiya ekirala kyannaku nnyo bambi eri kati kuba TV yo buweereza oba TV yandibadde nga office kati nga olaba Daaga tidaaga ayinza n'okubeera nga ssente za TV tazikwatako nga maybe servicing alone oba nga yeewoze naye ngenda alina ebitambula Purple Skills Clinic weeri Purple Party weeri wadde kale industry yagiraagiramu naye kwegamba waliwoko ku bintu ebyo naye nga TV yekolera nga avenue nga office nga platform but wobeera nga tekolera nga ebyo ng'oli mukozi bukozi olinda za mwezi kimenyamuko ku muntu alina obuvunaanyizibwa ng'obwa cuts obuyitirivu ennyo ku muntu aluddewo experience ye nga mpanvu nga muli ademandinga something better so maybe ali mu kibayita frustration reality nga yamuhiitinze n'agamba to hell with it TV ngenda kuginnyuka ate nga ndowooza ndi ke kaseera tetulina kye tumubanja kati kaseera jjeeno kale obulango bw'abantu n'abeera nkujjukiza bujjukiza wentyo ani abadde ankubidde eddiriisa onnange tulina bannaffe abaki tulina bannaffe aba Biva Organic and Natural Healthy Products Biva ono asangibwa sayidi zaawo Emmengo okulira Namasengere akugamba nti asiika obulamu takola atya teyeebaka tassa mukono mukwano tassa mukono n'olw'ensonga eyo genda owonyezebwe endwadde ez'enjawulo togera ku baami alina akantu kamwe akaweka kukola akaza okusa obusimo n'obeera ng'ensonga ozikwataganya ng'olwa mu kisaawe olusozi Kilimanjaro olwambuka bulungi nnyo abalina allergies abakolola abakuba emyasi nammwe abakyala ensonga zammwe ez'omu kisenge azikolako bulungi nnyo abalina ssenyiga tagenda abaziira asthma akusiiba mu nnyindo abalina emigejju abakyala abali embuto abalina lung problem sobola kuba nti abanywa sigala abanywa shisha naye nga amawuggwe ganafuwamukko okotyonka abalina pressure abalina amasavu mu musaayi abalina amabeere abatalina amabeere nga muyonsa abagalugija siwana bimalayo kugamba buli kalwadde konna kowulira genda bugenzi ku Biva bajja kubeera bakuwa eddagala abula onakozesa butonde organic products era yagamba nti emmere ddagala beera ng'okuba ku namba 0752 60 24 27 n'abasembeyo ddala bamulangira interiors asangibwa sayidi zaawo ku Al Salam Towers awo ekyanja opposite ne Toto in fact before reaching Toto Al Salam Towers eri awo obeere ng'ofuna ebikozesebwa furniture ow'omunju furniture ow'omu office togera ku sofa sets togera ku carpets togera ku dining tables togera ku wall portraits togera ku buli kimu kyonna kye wali yagadde kibeere mu ddiiro lyo oba mu kisenka bibeere bitanda nammwe aba office genda ku Al Salam Towers embeera ebeere nga etambula ddala bulungi sana kale katubeerekereze musiibe bulungi mweraba
Executive Media. Focus, innovate, succeed.